Uganda Eyenkya. Kutuguneeno okuva bwe twagugulawo babo byonna bye twatandika okusaayo ne mubeera nga consuming. It's such a privilege and honor. Of course nga bwe nabagamba buli week ntera okubeera ne mutabani wa Hajj Abdul Nadduli ne tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo ez'ebyobukulembeze oba bangize muyita ebyobufuzi. Era still tugenda kubeera nga tutanya ku nsonga ez'enjawulo eziriwo current affairs eziri ku COVID-19 eza lockdown gye tulina kakati esigaddeko ennaku embale. Omukulembeze w'eggwanga yazzeemu n'ayogera. Of course waliwo ebintu bye yayogeddeko era ebigwanidde okubeera nga honorable alambulula tulabe ab'e Nakaseke North n'abalala nga bwe munaaba mubitegeera. Honorable nkwaniriza nnyo ssebo. Nange okusisenkagana. Obulamu luli lwe nasemba okubuuza obulamu waŋŋamba nti obulamu bweyagala obulamu bulungi ne kati bwe kiri. Era ndi mulamu kubola nti bandaba. Ate singa badde mulwadde bwali badde oleese kamera mu malwaliro. Nabwe kito nti ndi mulamu. Obulamu tubutambuza mu mbeera emu oba endala. N'oli yawandiika mu Bayibuli n'agamba nti bwe ndeeta obulwadde mu kibuga kikakasitira nti omukono gwawe gutusemberedde eri gye muli. Nabwe kiti endwadde erimu oba yabagoba mu kibuga kasa nti ogwo mukono gwa Katonda. Katonda yali ategeeza Dawudi. Nabwe kito nti ekiriwo mu mbeera yonna tulina kugumiikiriza tubeere baweereza mu mbeera gye tulimu ng'era bujjo bwe tubadde abakkakkamu kubanga obaddewo bye tuyiseemu emabega ate nga bisinga ku COVID-19 obuzibu. Kale olwaliro omuntu akiraba nti kyo mu mbeera emu oba endala tujja kutambulira awo mpola mpola ng'era bwe tubadde tujja tutambula mu ngeri emu ey'ensasagge. Okutunuulirako ku bizze bibeerawo gye buvuddeko ababaka ba paalamenti beegabira omusimbi oguwerera ddala obuwumbi 10 nga buli mubaka alina okutambulawo n'obukadde bwa 2. Ababaka tubamanyi bali 427. Bingi nnyo ebibuuzo ebyetolera ku kintu ekira ne controversy ebaddewo. Ensonga eno wagitwala otya honare? Ensonga y'okwewa ensimbi kw'ababaka oba bamemba ba paalamenti sikakasa nti mu kuteeseganya okwaliwo nti kwali kwabo okwetongoleredde. Naye waliwo yali akiri emabega. Bano baalabikanga kye tuyita exhaust pipes. Naye nga yali afumba oba engine yali gyeri. Naye ate mu mbeera endala n'obuyinza obuweebwa paalamenti yebadde etemaatema ensimbi ezitambula mu agency za gavumenti enkulu. Nabwe kityo naye eyinza okuba mu ttabi eri yayise mu kwetunuulira butya bwe consolinga ku bantu mu mbeera gye balimu. Naye tugamba nti buli kirungi n'obudde bwakyo ng'oli bwe yasoma nti buli kibi mu lunaku lwakyo kirumala. Naye kyessaamanya butya bwe baapima ndowooza kulowooza nti bwe baawa essente ezo balina kujja mu bantu mu mbeera eyali efaanaganako bwetyo. Zo ze beewa bw'ozigatta awamu olw'obungi bw'abamemba ba paalamenti okiwulira ng'omuwendo muwanvu. Naye ate gye ziraga nga kitono era nga tekiwa makulu nti memba wa paalamenti yakunse miliyoni 20 ajja atunuulira aba constituency. Ndaba nga omuntu atudde ku buwumbi n'owaako omuntu siringi 10. Kale mu nteekateeka awo paalamenti okuteekateeka kwayo yakugwa. Ekyo si kyojjayo n'ogamba nti ngenda kulabirira abantu ba constituency. Fe abalabi n'abalala tukitunuulira ng'abeewaddeyo kafyuwero. Ensimbi zino zadde zigwanidde zadde zeetaagisa mu mbeera eno. Mu mbeera eriwo tolina kkiriza obagaana Katonda tetenda madaala gano kwenkanankana. Olwaleero pulezidenti atulaga nti osobola okukola exercise ewaka naye yabalaba omuzigo. Omupangisa teyamutunuulya mu exercise kijalaga. Nabwe kityo obukulu tebuyinza kufaanagana ng'engalo zino bw'oziraba. Memba wa paalamenti mu yali akoze lyali kubuliira n'obuyinza ffe twabumuwa. Constitution yekiteekawo. Kale mu ebyo bye yabaga tewaliwo kimuvunaanibwa naye mu kwewa yeewa kitini ne kiraga nga ate ye yakitwala nti kikye. Naye mu mateeka ate sina wenyiza kukutegeeza nze ng'agasomyeko nti ate nnyinza okunenya memba wa paalamenti mu kwewa ensimbi mazima ddala nga ate zaali zidde eriffe abantu. Kubanga ke kaseera nabo baali batunudde mu bagambe kyo kinaalabika kitya ffe sirika obusirisi.
omukulembeze w'eggwanga bw'oba otunuulidde mu kye tuyita Fountain of Honors Act obuyinza mu mbeera eriwo nga epidemic civil war n'ebiringa ebyo asigaza obuyinza yes asigaza obuyinza naye mu mbeera gye tutambuliramu wano tweyinza kugamba nti gw'omu onoomalira eggwanga erisigalidde kale bw'abanga asobola otutambula n'amatabi yali bateekeddwa otutambula ne parliament executive n'atambula ne judiciary ebintu byalibadde bisigadde bikola kubanga bye bizimba ekituyita eggwanga lino fe abasigadde ba administrators ne tuwummula nga bwe batutegeeza nti mudde ewaka ne tusigala ku musaala gwaffe ogujja ne tuba nkusobola okulabirirako abantu naye mu bino ebyakuba memba ba parliament kisse mu ntegeera nti obuyinza bwabwe ekisooka naye kye beewanze nagamba nti kyali kitono kye bali bateekeddwa okujja muffe gye tuli basiikirira kubanga olwayo tugamba nti esente zonna we ziri tetukyatunuulira bintu bisigalidde tutunuulira ebintu ndwadde mmere kale mu ekyo kyali kibiina okubaweebwa ku ssente ze tulina obutitimbe mu ggwanga lino baali badde at least buli omu akutte emiliyoni ezisukka 15,000 okujja mu constituency okulabira ku bantu baabwe ababaka 427 tubawa obukadde 5 pa each yatenga esente weziri nga si zakwewola ekyegamba kitegerwa we yakoze ku survey eggwanga lyo lifaanagana etya ng'era olitegeera esente weziri naye honorable kiba kyewunyisa kyoyogera nti ekisooka ababaka ba parliament it's not their role okubeera nga bajja batugulira emmere si mulimu gwabwe kuyisambalirira awo tokiwabya ate oba okitegedde nti tuli mu state of what webale nnyo ekyo obuyinza buba bubaddira bino tebiri mu mbeera gye tubaddemu gwe bagaye kuuma ewaka bulijjo obeera waka embeera tenalangirwa nti there is a state of emergency omukulembeze tanagirangira official ate bw'oba tanagirangira official gwesoosemu gwe bw'olaba ki gweva mu bya state of emergency nti president agirangire anagirangirira bwewakawulya bonna bawoggana balya baka abanjala gwolinda ate uli president amale kuga tuli mu state of emergency so kyandigwanidde n'okubawa obukadde 5 byali badde bijja nga bwe tukozesezza direct mu kugaba kw'emmere so singa central government bweruga nti ate tusooke gwenna ali eyakaaba era ayagala n'okuwa obuyambi sooka ate obuzze no mu bureau of standards esooke mala okukakasa ekyo ate emmere eryoka etambula mu baki obwo buba bugwagwa wavu ekino tusuubira nti procedure oba strategies engeri gye bazitandikamu engeri gye basengeka ensonga nti donations ne zitandika okujja abagavumenti ne zisaawo agencies ezenjawulo okubeera nga emmere egenda ku ground then ne tulaba nti ekintu kitandise otambula wiiki nga 2 ate mu wiiki yokusatula ne bavayo ne bawa abantu ababaka ensimbi etooza nti emitendera gye bayitamu okukola ebintu bino gye gyali emikyamu nga kino kye balina okutandikirako bulijjo bwe badde baziwa ebitongole badde bayita mu mitendera ki nga gyo tebagikayanirangako the same procedure oli kusiriwaza nakukutera oba nakuwogganira naye tudde mu buntu kye baakoze kikyamuwa nze mu ntegeera eyange President Museveni kino si kyakulowoozesa nti oli aleese malala ng'oggyeko obugwagwa wamu wetubuteeka nga bamemba ba parliament abamu naye mu nkola ey'obutegeevu ye prosidi ebadde esinga okuba entuufu kubanga bano bali mu bantu baabwe gwate omala okundeetera boonojja ekampala bajja eri ate gwaba nnimbi memba wa parliament akola mirimu ki not only to talk in the parliament ate bwe mba omukiiseewo kukulya siba mukiiseewo nagenda kusaka biki memba wa parliament musasi akiikirira bantu webale nnyo humanity matters awo aba alina okuyingira mu direct so si kuwoggane mu parliament kyekyokka lakola badde bateesa nti engeri roles zaabo oba ebintu byebakola engeri gye tubimanyi wandibaddewo oba act oba esano gye bamendinga ne baga oba constitution ne bajja amendinga baga nti roles z'omubaka tunatuka mu state of emergency ali entitled n'okugula emmere n'okukola ebyo amawanga agakula byetuteekeddwa osooka okutunuulira nze nabagamba dda ng'eggwanga Uganda tetunnabaawo na mateeka meetongolevu manywevu nti oli ne bwalijjanga mukulembeze afaanana atya tegakyuka
amendments bwoba otunuulidde mu chapter 18 eyogera kukyusa kwokuba nti amendment ne procedure kibi kigenda okukozesa mu constitution nyoza lwaki mu 7 tayogera ku kyakukyusa kya constitution ekyo okuba twagiteeka mu 95 tukyusa acts ez'abamemba ba parliament so wano mu ebyo biteekeddwa okuyingira mulimu bye yasibira mu parliament mu constitution nga biyamba ye ng'omuki ng'oteekawo akantu ketuddemu tugitunuulire kyetwayise conditional amendment kiba kitukwaba era kimukuba kale awo acts ezigenda okukola ki okutambula gino emigozo bano gyonna gy'olaba mwabo nze nagamba dda we baasuulira kwe kuba nti we bajja mu ggwanga lino beerowoozaako nga ba immortals abatagenda kuseseetuka kyova olaba nti bajja n'ebirowoozo ebigamba 50 years plan ne beerabira nti 50 years plan katonda waali mulamu si ggwe nti bw'okibaga ate bwe kinaggo muteesa kyeyatugamba nti tuteekateeka entalo nga oziteekekedde mu kuwangula ate ofundike bakoze eki ate n'oteekateeka mu kuwangulwa n'osindika nga ate gwe owangudde ekyo teyategeera ye katonda we muteesa kale gwe Museveni otutegeeza ebigambo ng'ebyo bw'oba oyogera ku kiri ekya act tuddemu tumamendimendinge nti tugambe nti bamemba ba parliament banaabanga n'obuwaze okukola emirimu egifaanaganako nga gino mu epidemics ekyo kyetugamba nti ebigwa tebiraze ministry yajja lwaki gwe bw'okiteeka mu ba parliament eri ministry oba ogisse butereevu kakati awo tulina kukola ki ti strategy nga bwe yatugamba nti kuno kwefaako mudde ewaka gavumenti ejja kujja naye sooka weebuuze nti naawe ngwategeera ali era ndaba mpuliriza central government ebadde efulumya obutabo mu magazines ng'etulaga emmere bwe tutuuse mu agriculture mu bulimi n'obulunzi neeraga nti operation waste creation emirimu gyekoze miyitirivu etuwe emmere eyo yes etuwe kweyo emmere nadis gyebadde erima mu myaka gino gyonna netulaga n'obuzito bwe tulina kakati ate weba teriiyo gwate ontegeeza essaawa zino nti memba parliament tagwanidde nga ate yabadde ate sente ezijja eri ani asawo ku sente z'operation waste creation teziri direct nti ziva mu state house kale mu bino ebitukolebwako wano kwebuuzaabuuza kwekuluntaliza ku nnyamanzibe nti nze mukulu ekikolwa kino gwokiwagira ekikolwa nkinenya lwa bunafu bwa nsimbi ze beewadde ne zirabika ng'ezigamba nti zaabwe ng'abantu kubanga emiliyoni 2 mu constituency oba ovumye buvumi muntu naye obuyinza obwo bannayuganda tuleme kugamba nti tuwogganya kubitategerekeka awo obuyinza bwabwe owogganidde ku miliyoni 2 ze beewadde naye nga n'ekiragiro kiise nti tuddayoko mu bantu tubatunuulire so central government yali badde eyisemu eri ettabi ng'ekozeseza ne kampani zaayo wano nti nga bw'otunuulira kampani eyogera ku gundi ono afulumya butto yani mukwano nti ye ne tunuulira ku kampani ezibaddewo ne ezikola emmere witflow nga maganjo bw'abadde atambuza emmere oyo gwe tuwattenda ne tumugamba nti gavumenti ejja kukozesa ggwe mu bitundu bino tambuzaayo emmere nti ye gwe wammetta nti butto ojja mutambuza bwoti nga bwe tulina wano sisitimu egamba nti tubadde tulese amawanga tubeere nga tussa obulagana nga east africa omukulembeze bwe yakyogeddeko bwe strategy gye watadde mu east africa gikyusa ogisse mu companies zo zitambuza emmere mu bitundu ebyo n'obusuubuzi bwasigadde tebuwummudde naye wano ekyo tubuzaabuza kubanga n'ebitundu bingi covid-19 taliiyo eri gye tuli twali badde tusibye entambula kutegeeza abantu nti abeeyo mubeereeyo nga ne bizinesi zammwe bwe zitambula tosala kudda Kampala okuleka nga tumaze okuzuula exactly ne tuba nga tutambula naye buli kajja lwabulamu mubeere gye muli kaakati tosooka okitunuulire kino yendako kano katono abantu baffe babaddewo nga bakola emmere ya leero bwe bati that is the exchange and the economy gye tubaddemu kati yakateleka akasente ke ng'abadde atunda ngoye aligenda okudda nga kapita asigadde wadduuka eryo zonna esente aziridde sinakinda ajja zisanga emmese oba ebintu ebibaddemu ebiyenje n'engoye kapito zamwonooneramu oyo omutunuulidde otya so nga ate abadde atunda engoye n'ajjamu esente ezigula emmere gwe walesewo emmere ogwo yatunda emmere kubeerawo kwakyo awo no kapita amulidde aweddewo
ate ow'emmere akyamira kuna ye wa lusuku gwe kyo tokitunuulidde otugambye ti ffenna twekuumire waki waka etali ndwadde naawe nga strategy ozikoze otugambye nti weeziriza amaanyi bali abava emmawanga bajja batuzungira muno ne batuuka n'okusalamu ne badda n'egindi kyenkanankana n'omuntu atudde waka n'omugamba mwabali mu kitundu ky'omu bulemeezi mukole kubanga teri ndwadde strategy mwali badde muziteeka ku blockage district areas temuddaka mubeereeyo anaali badde aleeta engoye kampane nesituuseewo obulenzi ga twali tusobola tiabadde basobola mu bizinesi batambule naye gwe okuntegeeza nti buli omu wummula 21 ne luggwako 14 ne ziggwako kati tulindiira kubanga tewabaddewo ssuubi mu his excess the president bwe yayogedde liraga nti wakyaliwo okututa oba akaweereza in brief tatu twetaaga lockdown yamanyi lockdown African setting ne lockdown nga bwebadde tewanabaho mbetezi ereetera kuba we tutuuse ekyo kyonna ne lockdown esinzira ku bantu bo bozzo batembeeta mu byobuweereza bwo bw'abanga ate tatumanyi lockdown yamulagidde nti atategeera ggwanga lyafuga kubanga ekyo kisinzira nti bembadde nfuga tutambudde tutya ekyo kifaananyiza nga bwe tusomera budget nti buli muntu omwaka bane miliyoni mmeka 3.5 zaba aterese lenga ti 3.5 nga mulimu nabamala emyaka 3 takwata ku mitwalo 10 omunga abaliddemu n'abaana abawere nga n'abaana bwalo babaliddemu leka ti waliwo ekyetaaga okwetegereza tuleme kulimba ggwanga wano lockdown baddemu beetegereza strategy ki eteekeddwa okukolebwa ng'ebitundu bisigadde bikola naye nga tetuva mu bitundu byaffe kudda mu bitundu okete tusuubira nti Uganda omuwa credit Rwanda Tanzania Kenya ebadde tali lockdown Kenya balina obeezi kafyu Tanzania Magufuli amaze ebbanga tewali lockdown yonna cases ziri nnya buli lunaku onaggalawo nnaku 14 nnaku 21 cases nesigala nga erino kitosuubira nti ono wetugwanda omuwa credit nti ayinza okuba yalabuka mangu ekintu nakiggalirawo ate ng'olesa ensalo nga zitambula okwekulabuka amangu otegedde wa Magufuli gyebuli era naye yatala lockdown gwe n'oŋŋamba nti musuubula kyenkanankana okuntegeeza nti emmere gye tutalina wano mwaba operation werese creation nze nkugambye mubadde mutulaga magazines nga tulina emmere etumala ne tutunda nako Kenya olwaleero eriwa bw'ate oŋŋambe ku nsalo nti twabalese ani agenda okuzimba mu situation gye tulimu musiru kika kyoyo akyo yalikole tolina kyolya mbw ate ozimba oba tugambe nti mmwe muzimba ebyammwe omuntu aweddeko kyalya mbw ate agula alamuza musenyu ajja azimbe kati kiri ekyensalo ekyo naye credit sigimuwa awo twali badde bwe twaggala ennyonyi byonna twabiggalawo kubanga amasannyalaze tegeetaaga nsalo ku ggulu oba kizaggaddwa agetuwe Kenya oba e Rwanda tebadde teva Kenya tubadde twerimira era nga namwe mutulaga nti operation secretion weetuuse ate kati tuli kirala olwaliro gemanyi ga central government gebadde ina okulaga okukakasa nti emmere weeri mu operation secretion bweba teriiyo mubadde mutubbira ddala bubbizi ekimu kyeyayogeddeko nzika yagambye nti okutuusa nga ebisaawe n'entambula endala nga eteredde kizibu nnyo okugamba nti tuleke kago ba borders oba ensalo tuzeke nga zigale completely nga kago tayingira ng'ebintu ebimu essaawa eno tubyetaaga okuba nga biyingira ebiri essential nga tebirina kuyita wantu wamu ku nsalo nga biri essential eri Uganda biri essential biyitamu nga bidda Congo ekyo nayo njagala kintegeeze saaga kuntegeeza biri essential essential ng'emmere tugigula Kenya oba Rwanda oba wa ne bwe yankubadde nga twali badde tutambuza emmere mu strategy yaayo teyinza kulema kutuuka wano ne bwe ŋŋamba kago ani agenda okugula engoye ng'amaduuka ate maggale bwe kago kigwotegeeza bannayuganda we bwogamba amaduuka maggale ne mu mbeera mwe tuli yeeyo n'abweru eri gye tubigula bwaggalwayo kakati kago gwoyogerako ye strategy ki kago kyoyo gwoyogerako obwetaavu bwa munnayuganda newankwadde oba osobola okuba nti ozimba palamenti mpya
oba State House oba ki olwaliro tebuli mu kutunuulira ebyo buli mu mmere ddagala ebigenda okulwanyisa covid gwate ontegeeza nti Kaga atambula ddawa nga tufunamu ki mu kago kulimba bulimbi ti omusolo gwaffe ate amawanga galina okusigalawo nga gatunuulidde gwoguli eri oguva eri ogudde nogwakiki gamba nti ezo bizinesi za binafusi zammwe nga mu mbeera gye tulimu temwetaze ziyimiriza so bino bintu byabwe birina okubeera nga bintu byabwe naye nembeera gye balimu eyokugamba nti omuntu basooke bu standards bureau yali eyise dde mu byalo eri gye tulimu emmere yaffe nejja egikebera wano tubadde tutambula mu mbeera eya bulijjo woteri yakayingira mu mmeka ezikebere kati ate mu mbeera eno mwekebera mweragira vulnerability yaayo nti eteeka okubaawo abantu balina okufuna omutindo ogutuukiridde nga kuyitawa gavumenti ebbanga lyonna biri bwe yatuwa ebyakawookoome standard yali teriiwo yaliwo eri kakati ate eyo yali erazeewo obudde wano kubuzabuza nakukulaga nti waliwo ekitambula in actual sense gwe kwebika bulankiti kino ekiriwo covid-19 mu ntegeera eyange eyambye his excellency the president mu strategy eyo yonna gye yajjiramu ey'okusuula eggwanga n'ekonome yaalyo ate neemwongeddeko kumuyambako kunyweza kiri ekyomugagga tafugika naye so si strategy eyamba munnansi nti emmere nga bwe tugenda gikeberamu ze nkubuuziza tubadde weetuli Bureau of Standards eyo National Bureau of Standards yakajja emirundi emeka ku mmere eyingira mu woteeri tubadde tulya ku tonninnya nga tetufanga yakajjawo emirundi emeka muzitoninnya tukulidde ku tonninnya era nti abana abantu bamala kuraisinga alamu tibannanga ebitenje bya supplyingibwa birimu amacupa birimu amayinja birimu amayinja ne strategy mwakozesa yenfu central government yebadde eteekeddwa okukola ng'eyise mu kitongole kyayo kya operation wealth creation olwaliro operation wealth creation gyeyise emanye ennimiro zonna zegabiddemu emmere n'endokwa n'ebirime n'ensigo kyeyalikoze kiri eki pa district kozesa RDC tiddayo nowaayo gwekozesa ow'ebyobulimi tuwandiike abalina ennimiro abasobola okuvaamu emmere gye tugabira abantu baffe bwe tusasasula abo emmere tulijje tugigabira abantu ekyo naaliwulidde ng'ekirimu ku magezi naye bino byonna byekola byabwewuusa bino byonna ebikolebwa essaawa eno temuli kigendererwa bw'ate emmere ensooka engijja ebundi bujjo oba nga ndi mbundi bujjo Bureau of Standards mbage nina olusuku bajja eri balucommissioningira eri oba nvuga emmere njeete eno ndyoke ngize ebundi bujjo baddeyo beetunuulire mu strategies zaabwe nze nagambye dda mu kino ekiriwo sooka weebuuze strategy eriwo eyamba mu 7 oba strategy eriwo eyamba gwe aliwo ng'omuntu wa wansi operation wealth creation sobola kugivaako oba magazine zezetulaga ate bwe kyali waawo ne batugamba nti nadi zebadde enzibi eno yakatwala emyaka emeka mu buweereza emmere weeri era bagitulaga nti weeri n'amasamba gebadde egabira bagamanyi nti gyegali amasamba ago ge tuba tuyitamu tutegeeza abantu nti mujje twewandiise wano memba wa palamenti waffe alina olusuku lwa acres 2 nti ye alutuwadde gwe tusasudde emmere tugenda gigaba bagabire abantu baawe emmere akasente bakawooyo kukikwatamu naye akawunga ne trading eyo gyetugamba ey'ensalo okusalangana ensalo ate no nga nti mube emmotoka mwe muli abaleese endwadde how negligent are you not only being negligent and too stupid yes engeri government oba engeri gye bakuttemu ensonga y'okugaba emmere batugamba bagatandika division zettaano ezikola Kampala nga ne wetwogerera kati tundoza mu sabbiiti yakusatu abantu bakyakaaba kintu kyanjala mu Kampala bagaba mmere ku nguudo ku main roads oba major roads munda tebayingirayo eri abantu wiiki 3 bakyali ku division naye nga n'eggwanga lyonna lyetaaga emmere enkwatamu gye bakikuttemu yenkyamu oba waliwo ebirala bye tutategeera central government kasa yabula omukwano mu bantu ebyo birindirire okukakasa nti bigenda kuggwaawo number 2 yali badde eyisiza kiteeso in urban centers tetulinamu malaalo oba nfuna bulungi mu urban centers tetulinamu malaalo
kiba kitegeeza nti buli muntu alina ekijja kyaziikibwa musooke mudde mu byalo oba nfuna bulwa kubanga embeera weetuuse mu Kampala tujja sobola gavumenti ekulimbira bunyo Museveni talinamu kisa kiyinza kuliisa bantu. It is impossible. Bwabanga ate emmere gwoje directly tebitoke badde nye Buganda tubitte tubituteeri emmwanji twabadde tujjamu ne cash crop zonna ze tubadde tuyina ne food crop season nazo nazakwegayirira ogabye kasooli waludda lumu kakati olwairo mu mbeera eno obukisa nkikulabemu sisobola mbonnemba buli wano twali badde mukwano gwe tukozesa otegeeza abantu buli omwaddeyo gye yava mu byalo tusooke twetegeze mu mbeera eriwo gavumenti yalibadde eri mu kutambula kukuuma security n'amayumba ne bagamba nti okujjako oyo ayeesobola wadde mbosigala mu kibuga Kampala yalibadde terina buvunaanyizibwa bwa nti ate gundi afiirawo oli enjala oba abayesigalamu abayeesobola ifoti yonna twali batugitadde mu kyalo ne tubanga gye tulira nga tulima netwongerako kutuleetera mmere nansigo nti banna embeera tetumanyi wejja kkoma naye mugira mulima naye olw'okuba nti central government mu ebyo byonna byali eteekeddwa otandikirako ne kubanga etaddewo strategy egenda otutambuza otutuusa mu mbeera ng'eno buli muntu yali badde n'ebyaji by'emmere nga teyeetana gavumenti agavuga nti gavumenti waawaganya emmere yiyo tusonda kugenda Kenya bantu be bawaayo freely ng'emmere empitirivu naye olwali ate twetunuulidde gavumenti ne gavumenti erina kyejja kukugamba akakawunga keebawa kakulimba bulimbi. There is no strategy. Uganda Eyenkya.